walabye jo parliament ngatuza coffee bill speaker omulamba nayise ekigambo ekinene nnyo ekitasobana tobale tomusula nagamba bwezi baganda statement eyo nzibu nnyo bwogenda munda mwa statement yeyo ekulaga nti waliwo ekubane maybe wakati w'amawanga agamu eggwanga ly'Abaganda everywhere amajjo gakola ki ogalaba n'olwekyo tulina mu process eno ya transition yetwogeddeko yegenda okulaba butya ne reforms okulaba butya bwe tugenda okujja amagye mu byobukulembeze bw'eggwanga bannaffe tubagamba era nga sinakuvaawo bannaffe tubagamba nti akalwa kawedde abantu bangi bakwatibwa amagye gali direct mu byobukulembeze tosobola kudda mu kaluka 2026 ng'okyalina amagye mu politics w'eggwanga. Studios, it's a Radio Sapientia, onako ralero program omulongooti Chirunda biz one Oma tuline Honorable Michael Mabikke muna DP block wali tuina ne Haji Faruku Mtege muna NUP naye wali tutunulira ensonga nga bwe zitambula mu ggwanga Uganda nga tugezaako kwetekeratekera akalwa akajja 2026 ebigawo ebitiwe biri tubebaza mwenna batuwuliriza wano munda mu ggwanga bitundu ebyenjawulo tutandikira Makinde mu division awesinziro okuweereza tubona ekibuga Kampala kitundu kya masekati g'eggwanga Uganda ate n'obusukka nsalo n'ebusukka nsalo z'eggwanga naddala bannaffe abatufuna ku www.radiosapientia.com kyemukola kikulu nnyo website yaffe eyeri rebranded ayazze bujja egendayo ku mutimbagano buli kimu akijja kutambulira ddala bulungi nnyo amawulire agakagwawo kwegali endagiriro nabukya bw'oyinza okukwatagana ne Radio Sapientia naddala ng'oyinako business byagala okulanga n'ebirala bingi byonna bibeerako butereevu etyo tugenda okubatambula paka essaawa zijja kubeera 3 ez'ekyo ky'olunaku olwaleero tugenda kuwumulamu katono nnyo bwe tudda Honorable Mabikke ajja kwongera okutulambululira enteekateeka eno gye baayanjulidde eggwanga ku wiiki ewedde ng'ekomekerezebwa olunaku ndowooza lwali lwakuna National Transition Reform and Reconciliation Agenda ate ne bongera n'otutegeeza nti waliwo kakiiko ke bateeza okuteekawo aka National Transition Consultative Council NTCC nina omuntu omu gwe naliko naye naŋŋamba naye nga tewabaddeeyo banene bamukulu Mabikke gye babadde nga batongoze ekintu kye batugamba kigenda kuyugumya eggwanga nga tetulabyeyo banene batono Honorable Mabikke abuuza bo be batono kale Ochawuliza program omulongooti Chenda munyaka tonyezenya fama Radio Sapientia enkuluze y'amagezi nsolo omuziki n'ebyemisanya biri musavuza kaita kusawe munyaka ongezi kalero program omulongooti ku Radio Sapientia Chenda munya akatonyezenya fama enkuluze y'amagezi Chirunda biz one Oma mu studios tuina Haji Faruku Mtege na NUP wali tuina n'omukulu Michael Mabikke muna DP blog abali wakati w'enteekateeka ya Holy Alliance. Honorable Mabikke ekintu kino nakikubuuza buli naye ne kati kankiddemu kubanga kasa isimayo abantu baffe kyabanyikira bulungi Holy Alliance yeeriwa bijja kutabula nnyo naawe banakirunde bijja kutabula nnyo kati eggwanga alina okutegeera nti nali wano ku radio ku mulundi oguwedde egamba nti omulimu gw'okukyusa eggwanga kati tewali muntu sakinnoomu agusobola ate tewali kibiina kimu kigusobola nga kyetengeredde kyokka besi gye twamuwa chansi walaba mwami Bobi Wine ne waba mwami Bobi Wine yennyini tasobola mulimu guno yekka sekinnoomu kebere nuupu nga nuupu omulimu gw'okukyusa eggwanga tegusobola nga yeetengeredde sekinnoomu FDC DP n'abasigadde era omulundi ogwedde najja negamba nti oyo ekirina okukolebwa olunaku lwaleero kwe kulaba nga tugaddamu ne tugatta amaanyi era ebibiina abantu basobola okukolera awamu batandike omulimu ogwo ogwogatta kakati Holy Alliance building block y'omulimu omugazi ogukyakolebwa
kubanga ne Holy Alliance mulimu Jema ni DP block CP ne ba individual nabo benyite bamala nabo benyite bakola ki tebamala akati ne nakuba build chatuta building block otandika naba bakiriza okukolera awamu ate ko gena ngo gattabalala no gattabalala no gattabalala no gattabalala nakwa kyakulabirako Kenya eyo Muzei Moi yali abalemeddeko the late Moi yali abalemeddeko 97 nga Moi afuna ku 10 olwo afuna ku 15 ku 10 ebibine ebisigadde byo nebe ebimwakanya ne bifuna ebituni 95 ku buli 10 ne Moi nafuga kubanga bine ebibina byali byekoze ki yawude paka lwe basalawo era bakola kintu kyetandise mu Holy Alliance basuka ne batandika National Alliance Party of Kenya NAC NAC gwe gwali omusingi gwa NARC NAC nene kubanga ebibina bina bitano bagamba bannange wait a minute omusajja natuwangula kubanga twete matemamu waakire tusoka netugatta amaanyi tugatta obusobozi era NAC netandika era NAC neyegatibwako bodinga neyegatibwako ebibina ebirala ebye baba saitoti bana basigadde ne baloka bakola omugundu ogwasobola okulivula kanu akati nolo ekyo naffe tusimbudde nga Holy Alliance temuli mu bibiina byonna bivuganja eri abaga temuli bibiina naye Holy Alliance mulimu ekibiina ekya mwami basalirwa mulimu ekibiina kya mwami Kabuleta mulimu DP block yaffe mulimu ekibiina kya mwami Luchamuzi mulimu n'abanene abalanga Bocheno ba Honorable Otto aba Northern Uganda n'abasigadde bangi akati kiki ekigendererwa ky'omukago guno ensonga esooka kasokede nga tutuula omanyi oludda oluvuganya lubaana n'obuzibu telutuula kuteera kiki omuntu akubiddewa obunafu buliwa kiki ekirina okukolebwa omulamu omukulu gwakolesa nkyukakyuka muki mu ggwanga era mu katabo kano ke twayise Proposed National Transition Reform and Reconciliation twagambye ti ensonga 3 Uganda zeetaaga kati ebintu 3 Uganda byetaaga kati era tunanda kudda mu bya bululu bwa Nupu n'abasigadde bintu 3 transition kitegeeza tulina okuva mu government y'abannamagye bamusibira mu bbwa tudde mu government ya demokrasia ye transition kitegeeza ekyokubiri reform kitegeeza engeri government gyekolamu emirimu gyayo erina okutereera amusebe ennaku zino muwulira ali ku nsonga gye bata rationalization ndatereeza ebitongole bya gavumenti ebadde ebingi ennyo abitemyetemye kakati ayagala kukendeza bunene bwa gavumenti ekyo kirungi naye si kyetagisa okukola waliwo okubeera ekigambo omuzungu kyayita fundamental overhaul mu ngeri gavumenti gyekolamu emirimu gyayo engeri gavumenti gyetuusa obuweereza ku bannansi nga okwo kwotadde ebintu bingi njaba binyonyera mu maaso gyetulaga ekyokusatu ye reconciliation kitegeeza bannayuganda tulina okusonyiwagana amawanga gabadde gagulugulana walabye jjo mu parliament nga tuyisa coffee bill speaker omulamba n'ayisa ekigambo ekinene nnyo ekitasobola tobale tomusobola nagamba byozi baganda statement eyo nzibu nnyo bwogenda munda mwa statement yeyo ekulaga nti waliwo ekobaane maybe wakati w'amawanga agamu eggwanga ly'Abaganda akati tulina okusonyiwagana tulina okuzaawo enkolagana wakati w'amawanga agakola Uganda omuteeso aleme kutunira muganda nga mulabe omukyoli aleme kutunira musoga nga mulabe naye eyo level eyokubiri tulina okuteekawo okusonyiwagana n'okukkiriziganya wakati w'abo abakoleddwako ebikolobero n'abakoze ebikolobero emyaka mingi abanyitibadde mu ntalo amagye gabadde mu sena ya politics abantu bangi abatuukiziddwako obulabe obw'engeri ez'enjawulo abantu bangi
abanyigiriziddwa mu ngeri emu batwaliddwako amataka gaabwe, abalala bagobeddwa ku mirimu, abalala tebakyalinawo bajja kyakulya olwa system. N'olwekyo eggwanga lirina okuteekawo system. Era tugamba nti gavumenti yennyini erina okuteekawo enkola ezzaawo obumu, ezzaawo okusonyiwagana wakati w'amawanga, wakati w'ebitongole. UPC yali egulana ne DP, NRM enyigiriza UPC enyigiriza NUP n'abasikati. Ebyo byonna tulina okubiteeka ku mmeeza tereza. Akati lwaki tulowooza ebintu ebisatu ebirina okukolebwa? Ensonga esooka lwaki tulowooza ebintu ebisatu birina okukolebwa. Eggwanga likimanyi nti kasookedde nga tufuna bwetwaze amagye gayingira mu byobukulembeze mu 66. Olutalo lwali wakati wa Muteesa ne Obote. Obote yasalawo kuyingiza Idi Amin n'akuba. Naye kasookedde nga amagye gayingira mu politics wa Uganda tegavangamu. Naguno gwaka. Buli gavumenti ekyuka naki? Namagye. Buli abaaka bamunnamagye. Amin n'abaako ne bamukuba. Obote n'addako n'akosa amagye. Obote n'akubwa bannamagye be. Musebe n'akuba bannamagye n'abajjako. Kasookedde nga akwata kintu era olaba nti amagye gali central. Amagye gali mu parliament. Ogalaba mu parliament. Amagye ogalaba mu civil service. Ogalaba mu ministry mu NADZ, operation wealth creation, ogalaba mu ministry ya internal affairs, everywhere. Amagye ogakola ki? Ogalaba. N'olwekyo tulina mu process eno ya transition yetwogeddeko yegenda okulaba butya ne reforms okulaba butya butugenda okujja amagye mu byobukulembeze bw'eggwanga. Bannaffe tubagamba era nga sinakuvaawo, bannaffe tubagamba nti akalwa kawedde abantu bangi bakwatibwa. Amagye gali direct mu byobukulembeze. Tosobola kudda mu kalulu ka 2026 ng'okyalina amagye mu politics w'eggwanga, because era ogenda kufuna embeera y'emu. Amagye gagenda kukuba, gagenda kukwata, gagenda kutulugunya, gagenda kunyiga, gagenda kusiba. Olunaku lwa leero tukyalina n'abantu abakyali abaana aba NUP abakyawozesebwa mu court martial. Ekitegeeza ki? Nti amagye genyiga directly mu byobukulembeze, amagye genyiga directly mu biki? Mu byobululu. So tulina okuba ne transition ejja amagye mu civil politics, mu byobukulembeze bw'abantu ba bulijjo. Ate tulina okubateekamu embeera egamba nti banne amagye wano omukoma, looli yammwe ekoma wano, era mmwe mulina okukkiriza okulambikibwa constitution. Ensonga y'okubiri ate nga nkulu nnyo y'ensonga ya peaceful transfer of power. Era eggwanga lyaffe kasookedde nga tufuna independence tewali muntu yali akyuse, tewali mukulembeze yali akyuse mirembe. Abakulembeze bonna baadde bakyuka naki? Na mundu. Emundu wano yeramula. Era bw'oba oyagala kati Mabikke bw'ayagala okuba president wa Uganda alina kusooka kuwuga mu bitaba bya musaayi. Alina kusooka kutambulira ku mirambo gy'abana Uganda okuyingira State House. Awo tulikomawa twalowooza nti omusaayi getwayi eruweero abantu 50 ne batukomoka gwe gwali gusembye mu Uganda. Era nga tulowooza Mwami Museveni kwe experience agenda kati kuteekawo enkola ekyusa obuyinza mu mirembe. Olunaku lwa leero bw'otunuulira ebigenda maaso mu Uganda, ensonga y'okukyusa obuyinza mu mirembe kiri kyali kirooto kinene nnyo, era kye tulina okukola ki? Okukolako. N'olwekyo eno program ya transition, reform, reconciliation egendererwa kulaba nga tugonjoola ensonga ezo, tuleme kugenda bugenzi mu kalulu nga Richo ebaki Richo eba practice eba norm. Richo nti kiringa abasiramu bwe basala emirundi emeka? 5. Akalulu kafuse Richo. Era ye point era okuddako akalulu akaddako. Bannaffe twagala ba invitinga okutunuulira ennyo ensonga y'akalulu akakola ki? Akaddako. Kubanga akalulu kanjala ko kyakulabirako. Akalulu akasooka wano kali 1961. Kakubwa mu 1961. Dipi ne kawangula. Ne kadibwamu era I think yali August w'omwaka gwe gumu. Wakati wa 61 ne 72 tewali kalulu. Can you imagine? Okuva mu 1961
paka 1972 tewaliwo kalulu. Ate nkaga mwevi. Oh no, 1962 yali repeat election ye. Oli mutufu. Yali 1962 repeat election. Okujawo Beni balete okuva mu 1962 twabiranga kalulu. Paka 72. Anti awo bote bamujjako obote na suspend ya constitution nakola one party paka amini bamujjako. Wakati wa 1972 ne 79 tewaliwo kalulu. Akaone kabera mu 1980. Dumira ebya sidika Mwami Museveni muki mu nsiko. Mwami Museveni okuva mu 1980 tewaliwo kalulu paka mu 1996. Emyaka 16 ngaboneka tibalonda. Can you imagine? Mwami Museveni bawamba obuyinza mu 1986. Naye nyini yafugayo emyaka je alali 10. Ngalataddewo kaki kalulu. Kakana tandika okuteka kalulu mu 1996. Naye kasokedde nga Museveni atekawo kalulu mu 96. Buli kalulu konna kataddewo mulimu ebirumira. Abantu bavaamu tebalina maaso, tebalina magulu, abalala bali mu komera, abalala bali duse mu exile, abalala basibiddwa, abalala bafudde. Era kye tuse richo nti abada tutambuza bwatu buli mwaka n'atekawo akalulu banega ne batambulirawo. Nolwekyo tugamba nti nga lero nakudda mu kalulu ka 19 kaddako 2026 tutunuulire ensonga ezibadde zirumira. Ebyo byonna ebyalumira mu bululu buno bonna tubitereeze. Biki ebadde birumira? Ensonga esooka amagye okuba mu kalulu. Ensonga eyokubiri ebitongole bikessi okwegatta mu kalulu. Ensonga eyokusatu ye muntu okukwatibwa nti Mabikke awagidde Kirunda natawagira Faruku. Ekyo nekimukwasa nti Uganda for 40 years of Mr. Museveni omuntu akyakwatibwa n'asibwa emyaka 4 kubanga yawagira Kirunda n'alekawo Faruku. Ekyo kirina okukola tosobola kuyingira mu kalulu kaddako ng'ekyo kitokyerezezza okujjako ng'era oyagala kutwala butwazi baana kubazayowa. Ate ekirala political prisoners. Waliwo abantu ba mirundi ebiri ba prisoners. Political prisoners. Abantu abakwatiddwa ku nsonga ezekuusa ku byobufuzi ne bamala Secretariat, ne bamala ekigo, ne bamala eruzira emyaka 4 nga siteyabba teyatta muntu teyakola kintu kyonna okujjako yawagira kandi tatali President Museveni. Oyinza okuyingira mu kalungu ekyo tulina bakukyogerako. Ekyokubiri beba prisoners on remand. Waliwo abantu abalala abateekusa ku byabufuzi naye nga bali mu makomera. Abo nno twagenza okutegera nga bali emitwalo 6 nga ali luzira ali kigo talinya yakwatibwa talinyangako mu court. Is on remand. He is on remand. Otegera ensonga eno. Nolwekyo tuyinza kututya okuba ne system ofanako bweti ng'omuntu akwatibwa nga constitution egamba nti omuntu akwatibwa mu ssaawa 8 beera ng'omutute muki mu court. Naye ng'olina abasibe kati mu makomera emitwalo 6 abali ku remand abatowoozanga yadde no abatalingangako mu court yadde obasomera omusango. Akati ensonga y'akalulu netugitunamu netugamba no okusanga ku record eriwo nga tetunaba kuyingira mu kalulu ka 2026 tutunuulire biki ebina okutereezebwa. Lwaki amagye gali mu parliament ya ggwanga? Gakola ki mu parliament ya ggwanga? Amagye wano ne Mwami Kagame gwe bayita nakyemalira e Rwanda talina amagye mu parliament. RDF teri mu parliament. Tina bakiise. Akati ensonga endala bbiri zenjala okumalirako. Ensonga ya federal. Yetuyise power devolution. Mu constitution ya Uganda eyo bwe nali mu parliament eyo twakola ekigambo kye bayita twatekamu ekigambo kye bayita regional tier. Ne regional tier eyo ba regional government LC5. Mwekiri naye Obuganda bwagamba n'abalala bonna bagamba nti eyo si devolution yetukola ki yetwagala. Twagala ekintu kisingakaawo ate kisibe obulungi. Lwaki tuba ne redundant clauses provisions of constitution or schedule? Because a schedule number 1 naye ye yali egezaako okutereeza ensonga ya federal. Twagala tugizuukuswe tugabe Mwami Museveni
bakwebe na byona bwanga tunna ekirumira mu regional tier tutunulire tuddemu tugitunulire tutule na ebitundu bya Uganda byonna tutunule n'abantu bonna bakwatibwako ensonga tutereze butya central government yegabana obuyinza n'ebitundu gye tuyise consensus devolution model kati tunabagenda mu kalulu kubanga ekyo mwekiri mu constitution tukikweka enfuufu tuddemu tutule tugambe bannange tugabana obuyinza kigenda tuyamba tutya bannange keki ya Uganda egabibwa mu ngeri yesulise keki ya Uganda tegabibwa kyenkanyi federal obugabanya obuyinza wakati wa central government n'ebitundu yengeri yo kenzo tuyamba ogabanya keki eyo kyenkanyi ensonga yali gye tulese nga maliriza yensonga ya proportional representation tugamba nti winner take it all yegamba nti Mabikke baba wangu de government ajigabana ne banne banywanyi be bonna bakuze ne mikwano je ne balwanye enkola yadiba mu Europe enkola ediba ne mu mawanga amalala gonna mangi kachibere wano Rwanda you can imagine just go to Rwanda olabe ekiriyo Mwami Kagame awangula kalu government ajibera muyeka government onogabana ku level 3 government ojigabana ku parliament before mu parliament ojigabana mu cabinet ojigabana ne mu bantu abanene bo wa ebifo mu government yala kwa chakulabirako Mwami 7 yafuna 61%. Bobi Wine yafuna 28%. 28-31%. Olid. Na abasigadde ne bagabana. Mu proportional representation parliament yali baddemu ebitundu aba NRM ebitundu nkaga mu kimu. Nejja nefuna ebitundu byayo 35. Ne abalala afunye 1% nafunye wa bulomu yali yingide mchi yali genza mchi yali gabanye parliament bwetu ne government nti boboli na ba minister 10 Mwami 7 yali badeko na nkaga muomu nupu nefunako 28 DP nefunako 8 na basigadde era nengabana ya ba ambassadors engabana ya ba commissioners nengabana bwetu no lecho eyo system atana bagitegeera agenda ko just wano Rwanda otegeere nti RPF opposition mweli amani RPF bwebanga yerese president vice president we Rwanda abawachibina kirala prime minister abawachibina kirala speaker of parliament abawachibina kirala that is how Kagame stabilize that country yadde wali of course binje birumira naye proportional representation in Rwanda ekola South Africa ekola nemu nsi endala nyo ekola akati njala kumaliza ngamba bana Uganda ntegeza bana Uganda nti obubonero bonna obubaka emirembe era bwe twalaba Egypt bwe twalaba Sudan bwe tubadde tulaba wano joli abalamu Kenya kwanga Ruto naye okimanyi Ruto nyini naye nakoze bajenizibo kabe amforce ngano kola kino kyenjogeddeko nakulwa lero Ruto tali mu cabinet Ruto tali mu government yekka ajigabana ne opposition yonna gate yali akalubye neba Gen Z demonstration zakola ki ezamforcing katugamba ndobonero bonno buleta emivuyo obadde Libya obadde wana tubulaba kati mu Uganda no reform program ya feno jetwogerako national transition reform and reconciliation agenda yegenda okutuyamba okuzibikiriza n'okutangira eggwanga ogenda mu kavu yaako nga ketulaba mu mawanga ago agale mu kutula ku mmeeza ne gatereeza ensonga z'ebyobufuzi Libya ensonga tezaali za mmere tezaali za malwaliro tezaali za bya bulimi tezaali oba byanjigiriza kwange Libya walwalanga eddwaliro ngogera bugezi mu ddwaliro Libya bwavanga kusomera university nga Muhammad Gaddafi akubeerawo emmotoka bwayagala ngokuwasa omukazi ku myaka 20 nga nembaga yennyini state yekola ki yejikola ate mumala okufumbira omukazi wo kati ngono baba atubulya Bobby Yanga singa Bobby Yanga yali Libya saawa ezo n'ennyumba kati yali badde afuna ya bwerere
Nika Bobi Wine ayinza kwa yawasiza mukazi yamuziza mukazigo. Bobby Giant. Bobby Giant. Oli wakati program omulongooti dakiika emu yakaita kusawa 2 ez'ekiro kya leero tugenda maaso nze ekirunda bizwano oma mu studios Honorable Michael Mabikke tuli naye muna DP block ne Hajjaro ku Ntege muna NUP naye waali Honorable Mabikke atulambululidde bulungi enteekateeka eyo gye bayise National Transition Reform and Reconciliation Agenda n'obukulu bwayo ku biseera by'eggwanga Uganda eby'omu maaso naddala ku ludda olw'ebyobukulembeze Hajjaro ku Ntege njagala kujjako gy'oli mukulu Mabikke annyonnyodde ebintu bino byamaloboozi eyo ge tulina ne bagamba abakulu bamusiba mataayi ebintu byabwe tukooyo biwulira ajja n'alambika ensonga bulungi era batugambye ensonga lwaki kati abantu beerondera babaka nga bali awo batyo bano basimanya baprofesa badokita balooya bagenda babavaako mu kulaba okuko nga twolekera 2026 enkyukakyuka gye twetaaga yeeriwa yennyini. Okusooka kwa byonna njagala okwebaza Honorable Mabikke byonna byalambuludde era bw'obiwulira olaba nga nteekateeka nnungi naye ndowooza nze ku lwange ndowooza nti ekiseera si kyekino ekituufu kubanga tuba twogera kalulu akagenda okujja 2026 era basoboye kati tuli mu election period twagiyingidde dda roadmap yatandika. Ekirala nti njawukana ne approach ewaawo nga enkata gyasibye enkata nnungi era kwe twandibadde tutambulira njawukana olw'ensonga nti wano mu Uganda tukyalina ekizibu ky'amaanyi abantu baffe general public tennaba kutegeera bino bye twogera simanyi oba ekikola mu bugenderevu oba kintu kirala because bannabyabufuzi bokka tebasobola kukauzinga change bateekeddwa okuba nga balina following mabega era nzikiriziganya n'ekigamba nti tuteekeddwa okwegatta all forces of change abantu bonna abasuubira n'abalowolereza mu nkyukakyuka ey'omuggundu okuzza obukulembeze rule of law mu ggwanga lino liyitibwa Uganda. Kyenjawukanamu nti one fenga ebibiina by'obufuzi lwakati olwaleero tukkirize tugaane ekibiina ekiriidinga olwaleero ye National Unity Platform era nga ffenna abalala abali mu bibiina ebitali bya National Unity Platform bateekeddwa okumanya nti National Unity Platform kyekibiina ky'ebyobufuzi ekiriidinga n'obukulembeze bwakyo. Kakati bwe tubanga yentabiro yaffe tuteekeddwa okudda emabega wa National Unity Platform olwaleero ekiriwo kuba that's a fact tekiriiko kubuuza. National Unity Platform ye leadinga opposition ebibiina ebirala byonna gyebiri by'amaanyi n'omukago ogwaho mu Mabikke gwayogerako naye bwe tunaabanga tetukkiriza nti waliwo ekibiina ekiriidinga olwaleero gye tuyita National Unity Platform ffe ne tutandika okuzimba nga tuzimbira wabbali waakyo nga kyo tukirese bweru naye nga kyekirina masses kyekirina abantu bonna olw'ensonga zaffe eno oba eri. Yes ffenna tuli mu byobufuzi era buli omu alina endowooza ye nga bw'alaba naye tuteekeddwa okukompromisinga ku ndowooza zaffe bwe tuba nga tunaasobola okugenda mu maaso. Compromise eyo tetegeeza kuba nti kyoliko okivuddeko naye tuteekeddwa okuwa chance oyo mukama waffe abaatuliidinga olwaleero gwe tuyita Robert Kyagulanyi President General wa National Unity Platform. Byonna bye tukola nga tubikolera ku nkulungu okwo etwetooloola kubanga tulina goolo emu ng'ebibiina by'obufuzi nga bannayuganda. Goolo gye tulina gye tukkiriza nti Uganda eteekeddwa okufuna change ate change eyo eyannamaddala. Uganda eteekeddwa okugenda mu total overhaul whether strategic or n'ekirala kyonna overhaul because buli kimu kyonna kyonna kyotunulako institutions zonna Honorable Mabikke zayogeddeko wano bwagambidde nti institutions zonna okuddamu
reforms ezirina okukolebwa mu parliament mu elections n'ebirala byonna ebifaanagana ng'ebyo naye byonna tetusobola bikola one nga tetwegasse okwegatta okwannamaddala nga tuggyeewo obusongasonga obutono ne twegattira ku nsonga ennene obusongasonga obutono butera kuba nga ebiseera ebisinga nga buli personal oba temwakkiriziganyiza in principle emu naye mwenna bwe muba nga mwegasse abantu 100 temusobola kujja na birowoozo byammwe byonna ne bigulwa wabula wabaawo ebisingako binnaabyo ebiteekinga president therefore nze ndowooza nti ebyo byonna tuteekeddwa bikola programu yonna erina mu bulambulukufu bwa bibiina biteekeddwa okwegatta abantu baffe wansi bateekeddwa okwegatta ku nsonga ennene ne bajjawo obusongasonga obutono whether buli tribal whether buli religious oba bwa kala naye ne twegattira ku miramwa emikulu egigatta eggwanga lino nga Uganda nti twagala eggwanga erina services ezirabwako okugezanga oba mu education mu health sector mu infrastructure mu byenguudo n'ebirala bifaanagana ng'ebyo ezo gyemiramwa emikulu birina governance rule of law ng'obukulembeze bugoberera amateeka si muntu obukkera ku makya nga bwolabye president Museveni ebirungi mingi akeera bukezi ku makya n'agamba nti age limit ezo ziveewo tugambye kakati nti composition ya parliament nefaanana etya n'aleetamu abasirikale naye nga bonna bwobitunuulira abasirikale significance ki gye balina mu composition ya parliament era ki kyebagenda okontributinga mu composition ya parliament ekyo nayona kyabutwa lw'ensonga nti oleesa abantu nga totunuulidde history waffe nga Uganda we gye tuvudde kubanga tukimanyi bulungi we gye tuvudde Mabikke akirambuluddeko okuva mu 1962 gye twakoma okufuna akalulu akatali oba okucoka kwa gavumenti oba election yasooka we yatandikira okuddamu okukola election twegyali mu 1980 president Dr. Paulo Kabanga Semogero Obote ne president Museveni n'abalala abaali mu election yeyo from 1980 okuddamu okukola akalulu twakalabako mu 1996 from 1996 to 2001 so kati olaba nti history waffe mukyamu therefore okusembeza abasirikale okumpi ne elections zaffe ng'ate tukimanyi bulungi nnyo nti we wavudde emitawaana egitobonkanyiza Uganda eno ogitusaana olwaleero naye nze ndowooza nti tuteekeddwa okuddayo one okusensitizinga abantu baffe tulina ekizibu wano mu Uganda kinene nnyo abantu baffe abasinga obungi ffe tujja wano netwererejja netwogera ebigambo bingi netwogera bino netukola biri naye ng'abantu betutwala tebategedde ensonga zino tebazitegedde mu bunnyonnyofu bw'okuzitegeera kubanga okuzitegeera kitegeeza nti tuteekeddwa okutambula nabo mujja neno gye tutambula naye olw'okuba nti tulina wano nakyemalira ate nakyemalira olwaleero president Museveni ayawukanako ne bannakyemalira abalala kubanga ye yeefuula mmese aluma nga bw'afuuyirira alina abantu bagenda n'ateeka mu comfort positions ne balowooza nti bo bamaze in other words abakwesa emitwe gyabwe naye ng'obubiina busigadde bweru ne bafuna comfort yeyo the president Museveni ono gwolaba azze akola ebikolobero bingi nnyo ku bannayuganda wano naye ekizibu ekimu ekyawukanako n'amawanga amalala gatwetoolodde Rwanda Kenya wano mu Uganda ebimu ku birungi byaffe bye tulina ekirungi eky'emmere emmere nnungi nnyo kula ddungi nnyo era ensonga lwaki Uganda oba eyitibwa part of Africa naye ate ekizibu kya Uganda ekisinga okuba ekinene mmere kubanga abantu baffe abamu ensonga zino bwe tujja ne tuzoogera mu bulambulukufu bwazo nga bwe ziteekeddwa okubeera bamulya mmere ali mu kyalo ewaffe ekyannamukaaka ye olwokuba yalidde ekyemisana si ku quality ki gye yalidde wabula yalidde kiki ekyemisana yalidde ekyeggulo yafunye meals endala wakati awo breakfast ne evening tea kanaalowooza nti ebyo bikoze eki biwedde era omuntu omukkufu oyo omukwata omuyingizaamu ensonga zino zetulaba ng'ate enkola yannakyemalira bagenda kumukuba tiya gaasi bagenda mukuba emiggo bagenda kujja bamulondoola ewuwo nti kubanga obagenda kibiina gundi ebyo byonna okubyeggyako tuteekeddwa okuddayo abantu okukkiriza yes waliwo okufa tujja kufa bwe tunaba nga tunayagala kingi eno okubeerawo kubanga tukimanyi bulungi nnyo nti ensi zonna abaganda baalugala bagamba nti ensi egola ki egula mirambo changes zonna ezize zikolebwa mu mawanga zikoleddwa nga waliwo sacrifice ne bwe tugenda e Kenya changes zonna zolaba walaba okwekalakasa okwasooka emabega eri okutuuka ku changes zebakola ki zebatuukako n'abantu bameka abakola ki abaafa so eggwanga lyonna liteekeddwa okuba nga limalirivu fe ababakulembera abali mu maaso naffe tuteekeddwa okuba nga tuli bamalirivu
okwegatta ku nsonga enkulu ennene nga tetutunulira muntu nakumusosa nakumwekwasaako wabula nga ensonga obusongasonga obutono tubuleka ebbali ne tukwata ensonga enkulu ennene ne tuzitwala nti zenkulu era ne tuzikola ki ne tuziremerako. Otherwise bwe tunatandika okwesojjasojja nga kati bw'okuwulira olwaleero bw'ogenda mu opposition yonna kati bano banuupu bakoze bati ate kino kyakoze bwe kiti ate bwe tugenda kukola buti. That exchange of words, I'm telling you, tukyalina olugendo lunene naye ffe tulowooza era ndowooza nti bannaffe abalala bonna mu bibiina byonna ebirala olwaleero enkulungo yaffe ya National Unity Platform tuteekeddwa okujja wano ku mmeeza yayo kubanga ye leadinga and that's a fact. Tuyinza okuba nga tulina enjawukana zaffe ez'enjawulo oba sandyagadde Kyagulanyi oba saakoze ate nanka yes yinza obutamwagala naye ate mwagale ku nsonga zino enkulu zetugenda okukola abeere involved. Otherwise bwenatandika okuzimba obubindo n'ogamba togenda fumba akabindo ku somewhere wabbali entamu ennene ng'ogirese wali njagala nkutegeeze nti tujja kumaliriza nga tuli mu bubindo bwokka nga tetuzimba ekibira kukola kugattako. Tetusobola kugamba nti ffe nga National Unity Platform ffe tujja kumala twetaaga forces endala zonna ezaba Mabikke ezaba FDC eza DP eza UPC n'ebirala bibiina byonna ebyagala okufoomingibwa byonna byonna nga biri ku nteekateeka eno y'okuleeta change mu ggwanga byonna byalirizibwa naye nga tuli ku mulamu nga tukkiriza wowe tulina amaanyi n'okkiriza nti wano nina amaanyi wowe olina obunafu n'okkiriza nti wano olina obunafu ekirala n'okumanya nti ani atuteekeddwa okutukulembera mu kisinde kino. Okulemberwa ko kisinde kitegeeza kuba tebagenda kulonda bulonzi baziwaane bakujje gy'oli oteeka okulaga mu maaso lwaki gwe osaanidde okutukulembera kyankizo ki ky'olina bwe buba buwagizi olina okuba kukkirizibwamu kubanga n'okukkirizibwamu ng'omuntu naye nsonga abantu okukkirizaamu so kati ebimu ebyo bye bitutawaanya Haji Ntega ayinza okulaba nga muwanvu nnyo munene nnyo asinga Kyagulanyi n'olowooza nti kakati Kyagulanyi tasaanye kukulembera ekyo kikyamu kubanga oli amaze okweyoleka ne bannayuganda bonna bwe bagamba nti yuno yatukola yasinga bwe tulina okwegattako olwaleero tulabe watutambuza nawe watugenda otutukumira naye nga ffenna tuli mabega bwe tubukola ki tusindika. Otherwise bwe tunaazimba obubindo obw'enjawulo nga tugattuddemu kyateesa kyokka kwe kulaba ngeri ki gyagenda kkumma kwe kulaba ngeri ki gyagenda kukulemesa kola bino kakati gw'ogenda kukozesa magezi ky'okugamba nti President Museveni olwaleero agenda bikola bwe tugenda mu parliament tetugenda olwaleero ekolebwa amateeka he has the numbers tukoze tutya okulaba nga parliament yennyini tugiwamba ne tufuna numbers ezikola ki ezimala tuteekeddwa okuyita mu makubo abiri era ag'okulonda ne tuweza ababaka be twetaaga mu parliament nga tusobola okusalawo ku nsonga ezaffe enkulu ezitwagala okusalawo oba tuteekeddwa okugenda ne tukunga abantu baffe tuteekawo resistance kubanga naye ekkirizibwa mu constitution yes. Otherwise bwe tunaagamba nti tujja gambe wali tukole ebiwandiiko tugwe President Museveni ebyo ezaabiraba tebimunegula ttama nga bwe yakugamba nti Nyondo wakoota ppiri era asaana Nyondo. Otherwise gwe bw'ona ogamba nti ojja kujja buzi nakeeyoyo kumuyisaayisaako kaziŋŋoonyo zindowooza nti awo tuba tuli mu kusaana. Haji okyogeddeko nti Nuupu kati ye leading party yandibadde Ruling Center bamukulu Mabikke gye baatandikira naye bagamba bwe twetegereza abakulu bano balinga bali ku byabwe bali ku masape kubanga ensonga zennyini ezikwata ku bantu kuba kati mukulu Mabikke alina ensonga gyakonyeko eri pertinent bwe kiba nti abaana bangi abaakwatibwa akalwa akawedde n'okutuusa kati bakyali mu kkomera kati gw'ovaayo otya n'ogamba 2026 nja kuba ku baloti kati ebyakulemesa luli bivuddewo. No kyoteekeddwa okumanya nti ekyo kyennyini President Museveni kyakola kyayagala gw'okole ki ogendereko abaana bwe baba bakwatiddwa nawe okimanyi bulungi nnyo nti ekyakwasa abaana bwe baba bakwatira nsonga ki. In other words, pressure gye tuteekeddwa okwongerako tuteekeddwa okuddayo okwongera pressure ku President Museveni wansi waggulu munda mu Uganda ne wabweru wa Uganda. Era nkakasa bulungi nnyo nti nga National Unity Platform ogwo omulimu ebadde gukoze naye tulowooza guyinza okuba tegumala nga tukyetaaga forces endala tulina wano kumpi tukunikiriza obukadde 50 naye bannayuganda abo bonna tubaleese tubakunze tubakuŋŋaanyiza tubannyonnyodde ensonga bazitegedde kubanga tubeetaaga mu lutalo luno ye fallback position yaffe
bwe tubanga tutambula nga tugenda mu maaso nga tulina wano abantu abajja batubugiriza tulaba batuzaamu amaanyi okulembedde n'abo abasibe mu makomera bajja kubata naye ebbanga lyonna bwe tunagamba tugenda kudda mu biwandiiko tubiwandiike twagale kukola kutya tebijja kumala bwe tunagenda mu negotiations okimanyi ekiriwo mu negotiations bwe bwogenda okunegotiatinga oteeka okuba nga olina kyoleeta kyoteeka ku mmeeza kyofuna oba kyofiirwa ku sayidi zombi so kakati ebyo byonna oyinza obutamusobola mu ange eyo naye onoobanga onoomutwala awo oteekeddwa okuba nga ozimbye pressure emala okusobola gwali ebweru kuba kati gobanga oli bweru toli mu buyinza mu gavumenti kiba kitegeeza nti gwoli kuwika position okusinga oli ali muti mu gavumenti naye akati gwe okumakinga nono ali mu gavumenti kiki kyogenda okukolawo okutuuka ku level kwe kucreatinga pressure ebweru kati otuuke wali eri nga naye ateekeddwa okukkiriza mu ebyo byokola ki byoyagala ogambe kakati tugende mu electoral reforms tugenda kyusa bino tugende mu nkola ey'amagye amagye tegenyigire mu kino tegabeera wano tekakola kino oba pulezidenti tuteekeddwa okuzaayo ebisanja bino bibeere nga bitegereka nga bye ki bwe byali bafulemazi abasooka bwe ki bwe balowooza tuteekeddwa okuba n'ekkomo ku constitution ebitongole bya gavumenti oba national cake biteekeddwa okugabanibwa mu ngabano eno nti buli kibiina buli ggwanga oba buli region naye eneegabananga ku national cake ebyo byonna biteekawo ng'obiteekerawo ku mu nkola eya nakyembalira enough pressure must be created so that he can have a reason why ateekeddwa obikola ki obikkirize netusobola musanga mu comfortable position ye agudde alambadde ati aliisa buti gwe n'osaba bino nti abikole ki abikuwa so nga kigendererwa kye kyakukumma era ekyabijjisa bimu byaliwo n'abijjawo lwabigendererwa bye ebiri selfish therefore tuteekeddwa okwongera amaanyi tuteekeddwa okukunga bannayuganda bonna tudde ku page tuteekeddwa okwesonyiwa obusongasonga obutonotono obutwawula ne twegattira ku nsonga enkulu ez'amaanyi tumanya nti wano yensonga enkulu kwe tulina okwegattira kwe tulina okutambuliza otherwise tusula n'abakyala baffe mu mayumba oba mu famire zaffe oba mu b'enganda zaffe tetuwangala nabo nti olw'okuba tubaagala nnyo nti oba tebatusobya wabula kiki ekitugatta bwe banga famire nga gye twagala okuzimba obusongasonga obutonotono tuteekeddwa obuzza ebbali yes olumu twekkakkanya si lwakuba twandiyagadde okwekkakkanya naye twekkakkanya for the good of the country. Okay. Radio Sapientia program omulongooti ehalifalu ku ntege y'ensonga bwatyo bwazikubyemu ttooki tugenda kuba tuwumulamu katono nnyo bwe tudda Honorable Michael Mabikke tujja kuddako gyali nga baddereeva abakulu abakutte mu lukulula n'eno libagamba yijja okuyamba okyusa eggwanga Uganda National Transition Reform and Reconciliation Agenda yatugambye bo mukago gwa Holy Alliance kino kyakola nga building block kubatandikira okuzimba abalala babeegatteko katusooke tuve mu bubaka buno ninawo ekibuuzo kyengenda okuba nga mbubuuza sigala ng'owuliriza Radio Sapientia akatonyezza ennyafama Radio Sapientia enkuluze y'amagezi ensi y'omuziki n'ebyemizannyo 25 ezakayita ku ssaawa 2 ezekyo kyolunaku olwaleero puroguramu omulongooti mwe tuli nze kirunda bizwano oma songa bwe tutoze tutambula kwetegekera kulonda kujja na biseera bya Uganda eby'omu maaso 2026 and beyond bingi ebyogerwa bingi byetuwulira tugezaako noonya abakulu bano bajje batusigira ekifaananyi nga bo abaludde mu nsonga zino abazigoberera ate naffe oba oliawo abali ebbali waazo tusobole okubeera nga twongera okuzinnyonnyoka bwe njogera bwe ntyo naye munnayuganda tutegedde agatawulira vumbe mba ntwaliddemu Honorable Michael Mabikke tuli naye kwogata ne halifalu ku ntege betambudde nabo akawungezi k'olunaku olwaliro essaawa zijja kubeera 3 ez'ekiro we tujja okufundiikirira puroguramu yaffe Honorable Mabikke atukomyewo nga twogera ku nsonga zino bagambye ekitereke kye mutambuza kiyitirivu kijjudde zaabu naye okwagala okukitambuza nga abamu ku bantu abandi badde batambulirako ensonga mubeesulubabbye omwangu ayinza okugamba nti muyinza n'obutatuuka gye mulaga twogera ku bibiina ebigundiivu ebirudde mu ntambuza y'ebyobukulembeze mu ggwanga Uganda tetulina kye tulaba mu Holy Alliance mulina mwezi mu ku pate sitara kwagala kwesa kigambo ekyo naye abamu ze bayita pate entonotono ze mukuŋŋaanyiza naye ng'ebirowoozo bye muliko birungi ekibiina right now kirina numbers ku ludda oluvuganya oyogeddeko ku mateeka ageetaaga okukyusa mu parliament ekibiina ekya National Unity Platform bwe mpulira okyogerako ebigambo tebitera kuwoomya nnakabululu simanyi
ekintu kino tekigenda bafiira kaawo olw'obutasikiriza bantu balala bamuzinzi okujja mutambulire wamu. Era muganda wange Faruku musekeredde nnyo nga yekuba wano engalike yetemye engalike. Lwaki ateso nagamba Faruku nti omusajja ali kaweweevu. Ani ali kaweweevu? Museveni. Okay, tasobola kuwuliza kubanga ali kaweweevu. Ate nagamba nti National Unity Platform kyekibina ekiridinze. National Unity Platform ekibanga kyekibina ekiridinze naye nga ate Museveni ali kaweweevu. Gena wabeerawo obuzibu. Kiba kitegeeza ki? Tekinaba kukola mulimu gwakyo. Akati ekyokubiri kinjagala okugamba. Jaja sikuwa history. DP. Ojimanyi DP? Njimanyi bulungi se. Yali majority party okumala emyaka 40 mu Uganda. Yali leader opposition okumala emyaka 40 okuva mu 1962 paka 2001. Okimanyi ekyo? Waliwo uli ekibina kyebakiita FDC. FDC ye yali leading opposition party okumala emyaka emeka 20. 201 2021. Kati tulina NUP. Kyona nekitegeeza nti bw'obeera mu kifo ekyo tobeera wankomeredde. Oba totuuse. Oba totuuse. Era essaawa yonna naawe oyinza okuvaawo ng'abalala bakola ki? Bavaawo. Ekyokubiri kyenyagala eggwanga litegeere front. Mu lutalo lwonna front tebeemu. Ate front ewangula mu lutalo lwonna ye yenna ebirowoozo ebirungi n'obukulembeze obutuufu. Njagala kitegere bulungi. Njagala kuzaayo mu 1980. 1980 abantu bonna wano mu Uganda baali bagala kujjako mitono obote. DP kyali ekibiina ekyali mu position ya NUP kati. Lwaki Museveni teyakyegattako? Ate nga yali wekabiina akatono. Era lwaki Museveni waayita emyaka 5 n'abeera nga ye president nga DP teyingidde mu buyinza? So si bw'obiraba bikola ki? Bwe bibeera. Kakati mu 1980 yadde abantu bonna baali baagala kujjako mitono bote. Naye waliwo front ya DP yesalawo okugenda mu parliament. Front ya Museveni nesalawo kulwana. Front ya Kayiira UFM nesalawo kukola ki? Kulwana. Front ya Moses Ali Western Bank Front nesalawo kukola ki? Bamunda. Naye bonna by 1985 obuwanguzi baali babusharing. Naye ate abasinga okuba ne plan ensumika entuufu ate abasinga n'okuba n'omukulembeze yali NRM. Yebakirako. Bonna. Kubanga ye nga DP mu 1980 yasalawo kukola ki? Kuyingira parliament. Naye abaana bagamba erekubo sire ki? Sire tuufu. Era lyobola waliwo NRM, Kayiira, Moses Ali. Era okukakana ng'abasinziza ng'omuntu abasinziza ensumika ye omuntu gwe baali bagambye alina akabiina akatono wa UPM ataafuna yadde 0.1% eyakalulu. Otegedde? So kati tosobola gamba nti mwena mugende mabega wa NUP bwebanga tekola kintu kituufu. Bwebanga ekute ekkubo kyamu temuyinza gende. N'olwekyo wano tutaga plan, tutaga idea, tutaga bukulembeze. Ekyokubiri ffe katutandise ebirowoozo mwena mugambe birungi. Katutandise ebirowoozo bwe biba nga birungi ffenna katutuule wamu tubidiscussing. Era tetugaana muntu yenna kutuula ku mmeeza naye kugezaako okulaba butya bututereeza. Tetugana kutulana NUP, tetugana kutulana UPC, tetugana kutulana DP, tetugana kutulana FDC. Era bona at the end of the day tujja beetaaga. Era njala kubuuza lwaki ekibiina Mwami Faruku kyagamba nti ekikulembedde lwaki tekinakuta birowoozo bino. Era yo plan yakyo ki? Era bukulembeze ki bwebutaddewo? So nze kyenjagala obanga oli mu position ey'okubanga gw'okulembera abalala then olina okuba mu maaso gaabwe bo ate olina kuba mabega waabwe. Ebirowoozo byo bibe ebiriwa
era gwe plan yo ki odda mu kalulu just to lament ogala kulamentinga nga bwokola kati ogala kukubanga wekubagiza bakuta abantu bange naye solution ki amaje gali mbyobufuzi amaje solution ki golaba otya ki ekirina okukolebwa ye point so fe tutaddewo ensonga tetulina ffenna okudibetinga ng'oludda oluvuganya awamu tugambe bannange tugenda mu kalulu naye bino bisoke bitereere saagala kukiziganya na mukulu ono ayagala tugamba nti tewali bisoboka ate nyini akola campaign egamba kisoboka naye ate baze wana tugambe tebisoboka kakati ate kisoboka ate wakyo tugamba nti tebisoboka kakati njakuza South Africa balina abakalabulu nga balinga ono balina amagye balina buli kimu nira walaba front zaali za njawulo front ya ANC front ya Pan African Movement front ya Inkatha Freedom Party front ya South African Communist Party front ya South African COSATU Trade Union zona zaali za njawulo naye zona zakola omulimu mulungi kubanga bona baaleta ebirowoozo ebyenjawulo n'amaanyi ag'enjawulo at the end of the day omukabulu n'agwa singa bona bagamba tugende mabega wa ANC nga bamandela ne babakwata bane babakwata osanga ne swago yalibadde kola ki eggulera so nga olwanagana n'omuntu alinga ono tosobola kuba na front yemu front ziba za njawulo naye ate zonna nga ekiduubirwa ki kyekimu kakati ebitonotono biki ebiyinza okukolebwa mwami Museveni ennaku zabayo n'agamba nupu yamubba bululu ale nupu yennyini yanye yagamba Museveni yababu Museveni akugamba olunaku lwaleero nti tutekewo biometric voting system eyo naffe tugiwagira era tugiwandiisa mu katabo kano nti weeganyawo okulonda tukusazeemu biometric voting system waliwo ebintu ebitono ennyo bye tuyinza okutandikira okukola for instance fenna bw'oba ogenda kufuna passport kigalo bw'oba ogenda kufuna ndagamuntu kigalo lwaki tetukoza kigalo mu kulonda anti twalabako gye kyagaana simple no technology tasobola gaana kati digital tesobola gaana ze nkubulidde this is digital ekigalo kijja gaana ekigalo kasaki kiyingira no naye ene ensonga ya biometric voting system tugikiziganyako fenna mwami Museveni bagamba tumubba akalulu naffe tugamba atubba akalulu naye agamba vote biometric tutandike nekyo tugendaawo lwaki tulina kukyogerako biometric voting system fena tunendaga muntu fena tuna passports fena tutekayo kigalo tudonde n'ekigalo tutegeere nti Kirunda yalonze evidence yeeyo era buli baba ekigalo tosobola kulunyaga kalulu buli bwonyiga ekigalo nga eri kekola kenasa eri kebala akati ensonga nali yetwogeddeko naye nyingi aliko kati rationalization tulina okukyusa engeri gavumenti yekolamu ebirimu tukendeeza obunene bwa gavumenti gye tuliko kati kyekiri mu parliament right now UCDA n'ebitongole byala eyo tugiganyako gavumenti nene nnyo efuuse mugugu eri omuwi w'omusolo tugikendeeze ate tetukoma ku rationalization ye gyagamba twongere okukendeeza nga bw'okendeeza ebitongole nkaga mu kimu kendeeza cabinet baminista bo kendeeza ba presidential advisors kendeeza ba RDC kendeeza ne size ya parliament there is no reason lwaki tuna parliament y'abantu 529 nga 10 bokka be boogera otegeera hakati waliwo ebintu bye tulina okwogerako nga lamentation ebaki lamentation lamentation kuba kwekubagiza kungubaga buli kaseera tewali kisoboka tewali no there are signs already that this is possible hakati njagala kuwa kino ekirala amazima gali nti mwami Museveni kati yetaga buwongo abukulembeze obwongo simanyi amanyi akusinga polisi nene nnyo amagye manene nnyo ebyokulwanyisa byalina
binene nnyo bw'omutwala awo oba ozanyira mu gundi ya Salambwa mu mbuga za Salambwa awo asinga okukwagala naye waliwo atasobola polisi ow'obwongo n'omukuba jabu yatakoze eki yatasuubidde polisi oyo nno yazanyibwa Semogerere wano yazanya bulungi nnyo mujjukira bulungi twalina wano article 269 nga mwami Museveni takkiriza muntu yenna kukoleza kibiina kya byabufuzi wabweru wa Kampala kutambuza kibiina kya byabufuzi wabweru wa Kampala akawairo twakajja mu constitution nakulaleero twetaya tetwakubalale nemu ekisooka mu byonna njagala okuddamu akatono mwami Mabikke teyantegedde yagambye nti Museveni nzikiriza nti ali kaweweevu yes kubanga si lwakuba nti tetukoze mulimu si lwakuba nti national unity platform tekoze mulimu si lwakuba nti FDC teyakola mulimu si lwakuba nti DP teyakola mulimu wabula tulowooza nze mu ndowooza eyange nti omulimu ogukyakoleddwa tegunnaba kumala nakyogedde bulungi nnyo naye bagamba nti amaanyi g'ebibiina bino byonna ebirala oba ze twandiise other forms of opposing forces zonna ziteekeddwa okujja ne zitwegatta ku mulamwa yes tusobola okukwata amakubo ag'enjawulo kubanga bino bibiina byaki byanjawulo national unity platform weeri era omulimu gwayo egukola kakati gwe FDC nawe gukole abagamba ba DP bloko namwe mukolo oguki era bategukoze naye bwe tunaabanga bw'ofubutuka mu national unity platform nodda wabbali n'okasuka ebikompola ng'ate mufo ky'obyolekeza President Museveni obyolekeza Kyagulanyi oba obyolekeza national unity platform nze awo ewali enjawukana yange awo ewali ki ne bw'aba nga takoze kye yes butubanga ffenna tukola ekintu kye kimu tuli mu kusindika President Museveni tuli mu kusindika kulaba nga gavumenti eno ekyuka tuli mu kusindika okulaba nga tukola changes ez'enjawulo lwaki bw'ate oyimirira w'oyimiridde wali mu kkoona okasukire national unity platform amayinja aliwole kiki ekizibu kyange otherwise nti tusobola okukolagana newankubadde nga tetuli mu kibiina kimu nti oli bw'akwata ekkubo nga bwabimenye nga bwe kyali mu South Africa parties ez'enjawulo platforms ez'enjawulo ne zikola omulimu gumu at the end of the day yes twali tukimanyi nti mu South Africa ANC yali esinga amaanyi era yali mu leading opposition group naye ebirala byonna bino nabo byagikwasizaako era nkakasa nti baali bawulizinganya ku miramu egy'enjawulo bana gundi ebibiina ebyabakozi bana abaaki bana aba human rights bonna nga bawuliziganya kubanga baali basindika omulabu ki omu therefore nti tuteekeddwa okuddayo ffe ebibiina ebyenjawulo yes beera wa DP eryo ddembe lyo beera wa FDC ddembe lyo beera wa UPC ddembe lyo beera wa DP bloko ddembe lyo naye bw'obanga okola omulimu toteekeddwa kulabika nga ate akolera okulemesaawo n'akyemalira kubanga bw'otandika ggwe ate okuluma oli owuwo gw'okubira gw'okasukira amajambiya gw'okasukira ebissi zawenjawukanira naye kino ekyomulamu okugamba nti buli ono bw'akwatako wano n'akwata eno n'akwata eno ndowooza omulimu ogwo guyinza okutwanguyira naye ekikulu mu byonna ebyo byonna tebigenda kusolovingibwa ffeffekka bannabyabufuzi tuteekeddwa okwenvolvinga public bannayuganda baba stakeholder abakulu ffe enamba zaffe entono nnyo bw'obala President Museveni bagenda mu nsiko bagenda 27 naye ne bagezaako okumakinga sure nti bannayuganda bannalumanya ne Saalumanya n'abo abatabitegeera bagezaako okubibategeeza ne babitegeera ne bamanya lwaki tulwana ffe tukulembeddemu okulwana naye namwe mutuwagire ab'emmere ne bagikola ki newankubadde nga olwaliro tebabasasula mmere yaabwe ab'ente ne bazirya newankubadde ente ezo bakyazibalye tebazikola nga ki naye bonna abo beegatta mu lutalo kubanga olutalo luno toteekeddwa dulwana muntu omu tetugamba kibiina bunafu bwakyo kubanga bibiina bikula kitwogerako ekya national unity platform tukimanyi bulungi nnyo history yakyo tekinawuza na myaka 5 kitegeeza nekibiina kyakisobola okuva nekikola ki nekigejja naye ebbanga lyonna litulaba nti wakyaliwo ekibiina ekikuze oba ekiriwo obukulembeze obuliwo nga bano bebatukulira tulina okukkiriza nti bano batukulembedde olwaleero mu kisinde kino naye naffe tekitujjako obuvunaanyizibwa bwaffe kubanga taata waba yazimba ennyumba eyakalina naye tekingana nagenda kuzimba nyumba ate esingane ku ya taata naye ku ssaawa eyo nzikiriza nti taata yakyasize notantiru ng'ozimbye ye esinga eyaki
eya taata ate bwe tusobola kuva eno tenga kumenya ko taata eya taata notenga ogijjako amadirisa ogijjeko obumooli zindowooza nti awo wali ekikyamu so bwe tunabanga tunatwala eggwanga lino mu maaso we tulyagala libeere nga ffe tukulembedde nga abakulembeze mu bibiina byaffe ebyenjawulo tuteekeddwa okusuula obuntuntu obutonotono ku sayidi zonna obuntuntu obutonotono obutwawula tuteekeddwa obukola ki ne tukulyatingawo rawundi tebaawo ffenna we tukuŋŋaanya twogera ku nsonga ennene ffenna ezitukwatako ng'abaki ezitali z'abaziwaane ezitali za gundi ezitali za haji ntege wabula nga za ggwanga kino tukikola oba nkirese ku lwa ggwanga kino mbadde nkikola nkirese ku lwa ggwanga bwekwata wano bwekwata wali otherwise bwe tunaagamba tunaazimba bwebindu buli omu alaga eryanyi ku k'ebindu k'alina tujja kumaliriza nga tetutuuse gye tukola ki tetulaga so tubasaba wakati mu program omulongooti tagenda munyakatonyeza ennyafama hello yesebo mugerwa kubire gusa bansubira nti Mabikke ayogera ku wenale banga bagamba ekigalo nti kikola intaneti yali teriiko balangira obulunga bakujja ku kompyuta yavaawa n'olwekyo enalemu atagimanyi yagyogerera ebyo bw'ogamba nti abaana ba Nuupu bali mu kkomera babasibiddeyo aba muganda w'abeesigye ya okay mugerwa enansana hello yesebo haji sorry lubakyoya yesebo nnambirya yesebo kumulamu sebo ojenkere njaga yeso okwebaza Mabikke obadde musitwako ebbanga ddene nebaza n'omwami we bamuyita Faruku Ntege mumuwede bulungi Mabikke obadde musitwako nga bakutana tutu waza Museveni n'omusajja ng'egi yajjamu gyayinza okuddayo saa tunenye Nuupu nonye era ebigenda mu mawulire awo simanyi Mabikke simanyi ebyo sena nakiwulirako eyo kuba Mabikke okakafusibulina nti Mabikke abadde musitwako wano ey'amaanyi ne mukulumukaako ne banne etoke baligaanyi nebululubuvumo biki ebisana nakiwulira kubanga Mabikke mukakakasa musajja abadde musajja kiriya naye nga maliriza nanziruba Mabikke bali Museveni olina essuubi kuba bano byogedde wera simanyi sasatukoza gyotulaga bali Museveni mujonayi yasemba egenda mu nsiko esaawa zino abaana babakudde bali makomera kondo kuwedera era gwebedde bulungi babasibye Mabikke olina essuubi Pulezidenti Museveni ayinza okuwa obukulembeze nga ayita progresi yagamba okay mukululuba onotusaasira hello sebo nkulamusizzaako yesebo kumulamu erinnya lyange nzaasandika ekizaina abakyala ebulenga akakalulu ka pulezidenti tekabera kamazima na bwerufu lwaki Pulezidenti Museveni yennyininyini yalonda kabinenti eyo yalonda akakiiko k'ebyokulonda tekalina bwerufu n'akamukeera akakiiko k'ebyokulonda kaneeno kabeere kairufu kati akalulu akaaliwo kaneeno okay asabikata akalulusi erufu mukulu Mabikke eddakiika tuyina emu oba n'obutawera omukulu abadde akubuuza obukaka ku gy'obujja lubakyoya okulowooza nti Pulezidenti Museveni anaabikkiriza bye ebale lubakyoya namwe mwenna abakubye amasimu mwebale nnyo ensonga erina okubeera gye tulina ffenna okutandikirako ye idea buli kintu ekinene nnyo kitandika n'ekigambo kye bayita idea ova ku idea n'oleka okuba plan omala okuba plan n'ofuna abakulembeze bw'omala okufuna abakulembeze n'ofuna butya bw'oteeka plan mu nkola nze nkiwa era nkimanyi bulungi eno kyo kiyise new way forward for Uganda ekyo kitegeeza bino bye birowoozo ebiyinza okutwala Uganda maaso ebirowoozo bino ebimu bikola ebimu biyinza obutakola naye twagala eggwanga ne bannaffe ku ludda oluvuganya bonna babikubaganyeeko babidebating era tumala debate tuteeke mu nkola ebisoboka n'ebitasoboka ndi wano ne muganda wange kisoboka kisoboka saagala abe wano agambe ebintu ebisoboka ebintu bisoboka
ng'otaddewo embeera. Honorable Michael Mabikke tujja kwongera omuleeta wano atulambulirira ensonga Haji nga tuwunzika programu yaffe. Twagala okwebaza bonna abakubye amasimu n'abalala bangi gakyayaka naye akadde kaba katutimaye. Njagala okwebaza nti beebale nnyo beebale ddala na bonna abawuliriza abaffe abadde ku programu eno. Nga bulijjo njagala okumaliriza nga nkubira bannayuganda omulanga ne bannankyukakyuka bonna abalala gye bali omuli ne muganda wange omukulu wange Honorable Mabikke nti Uganda eno yaffe ffenna naye tulina kusalawo tutya bwe twagala okugigabana n'ogitambuza. Ffe nga abali mu opposition tulowooza nti okwegatta geemaki geemaani naye okwegatta okuteeka okubanga kwa nsonga nga kwa principle kwe tutambulira. Ekirala kuteeka okugyamu okunyoomanyoma n'okuyisinganyaamu amaaso obanga naba tetukikoze tetujja kubaako ne tutuuka. Ffenna tukkiriza nti olwaleero obukulembeze obuliwo atukulembera mu kuludda luno oluvuganya ye Robert Kyagulanyi wansi w'ekibiina kya National Unity Platform. Tumutwale nti mukulembeze tusinkane naye twogere naye tubaganye ebirowoozo ebyenjawulo. Otherwise bwe tunaatandika nti guuni talina kyasobola tajja kukola bweti biro biriwo ebiti nkakasa tulina bwe tugenda kulaga. Naye ffe nga abantu abawansi tulina okukwatagana ne twegatta ne tusonda amaanyi esobola okusindikiza nakyemalira kubanga abakulembeze bokka si be bajja okukola omulimu ogwo. Weebale ddala Katonda omulungi abankombera.